okufukamira kwa kukulamulwa era nga abamanyi bwe bakwogerako. Abamanyi bakwogerako ebigambo bibiri. Ekigambo ky'abamanyi olukiiko lw'e Saudi Arabia olw'oku Ntiko lwabuuzibwa ekibuuzo ky'okufukamira era kyava Uganda eno yennyini. Olukiiko olwo ne lulamula nti okufukamira tekukkirizibwa. Oluvannyuma lw'okwetegereza ebintu byonna baatukola n'okugamba babagerezeemu nga bwe bakola kiri haramu ekikolerwa Allah yekka subhanahu wa ta'ala. Mukyalawo okkirizibwa okumugendako wansi n'okombayo katono. Ekyokubiri ffe abalongeyo eno mu delivery adabuuza omwami bw'aba ali ne munne mu kisenge agenda buwanvu ki? Obusiraamu bwakkiriza omwami n'omukyala nga bali mu bedroom yaabwe okola buli kimu kyonna kyonna kye baagala okujjako kye baagaana kwe kuyingira mu kisaawe ekitasamirwamu mupiira. Naye bisigadde byonna kasitaba nga munna ali comfortable nakyo nga okukozesa ebitundu omumwa ku bifo ebimu ebya munno bw'aba ali comfortable naye nga tewali afuna kwennyala tekina buzibu. Hatta abamanyi ne bakigaziwamu mpaka ne bakkiriza n'okunywerako ku kikopo amazzi. Omukyala aba yagadde okunywa amazzi ga munne direct ku kikopo tewali buzibu. Bane mujja kunsonyiwamu ntera nnyo okusabika ebigambo bino kubanga bifuluma ne bigenda mpaka mu mune tulina abayizi baffe nga bapasita ne bigenda mu bantu bangi nga tugenda okuyira buti nga wali okubawo nnyo ganene nnyo bwogati kati olina okubikkako ennyo entegekese bulungi wabula bw'aba n'anywa juice oyo ateekeddwa okuba live kubanga bw'ava munadde ebbali afuka kyennyalwa. Omwanadamu Allah yamukola avaamu ebintu bingi. Akamwa kaffe kye kimu ku bifo ebiyonjo naye bw'owanda wali tosobola kukwatawo ku lwaki kasita omala okufulumya bipa kyennyalwa naye bifo oba okke si bwe guli ffenna tukimanyi wano nti mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo abantu ba Katonda mwenna buli muntu gy'osinziira okutulaba era n'okutuwuliriza. Okusinziira ku vidiyo ezo z'olabye ebbiri bano abasajja kirabika balina ekizibu ekyagwa ku bulamu bwabwe ennaku zino. Tosobola kutugamba nti ojjawo empisa ey'okufukamira omwana okufukamirira kitaawe, omukyala okufukamirira omwami we, engeri y'okussaamu ekitiibwa n'ogamba nti ekyo kiri haramu era akikola wa mu muliro kubanga buli ekintu kyonna ekiri haramu buli lw'okikola kitegeeza nti ojeemedde Allahu subhanahu wa ta'ala ogenda mu muliro. Kakati ate ekyewuunyisa nga tukyakuwuliriza n'ojja ate gwe n'otugamba nti ate kikkirizibwa era Allah yakikkiriza era kya busiraamu omusajja oba omukazi okukozesa emimwa gye okwegatta n'omukazi oba n'omusajja. Bassebo ne bannyabo, Katonda yakola omubiri gw'omuntu nga buli kitundu kirina kye kiteekeddwa okukola. Bayibuli bw'etyo bw'eyogera. Baluumi essula y'e12 olunya olwokuna lugamba nti kubanga nga bwe tulina ebitundu ebingi mu mubiri ogumu naye ebitundu byonna tebirina mulimu gumu. Baluumi essula ya 12 olunyiriri olwokuna nti tulina ebitundu bingi mu mubiri omulimu gwakyo. Amaaso omulimu gwago kulaba, emimwa emirimu gyagyo kwogera na kulya. Kati bwe bw'oddira ekitundu ekimu n'oyagala kikole emirimu emirala egitali gyakyo, ekyo Bayibuli tekikkiriza. Ekyo si kituufu. Kyokka weewuunye n'ogamba nti okufukaamirira taatawo oba okufukaamirira maamawo ekyo kikyamu. Obusiraamu tebukikkiriza. Naye ate obusiraamu ne buva ne bukkiriza okukyusa obutonde, okwata omumwa ogukozesa ebintu ebitali byagwo. Bassebo ne bannyabo, Katonda yakola ekitundu kye bayita zubura nga kye kiteekwa okuyingira mu faluja. Zubura yayingira mu faluja buli ffe tukiyita kukyusa butonde era Bayibuli tekikkiriza. Baluumi essula esooka n'olunyiriri bassebo ne bannyabo olwa20 kanve ku 21. Baluumi essula 1 kanve ku 21. Kubanga bwe baamanya Katonda ne batamugulumiza nga Katonda newankubadde okumwebaza naye ne bagobereranga ebitaliimu mu mpaka zaabwe omutima gwabwe musirusiru
ne guzikirizibwa bwe beeyita ab'amagezi so nga baasiruwala ne bawaanyisa ekitiibwa kya Katonda ataggwawo okufaanana ekyekifaananyi ky'omuntu aggwawo n'ekyebibuuka n'ekyebirina amagulu ana n'ekyewalula. Katonda kyeyava abawaayo eri obugwagwa mu kwegomba kw'emitima gyabwe okwonoonanga ekitiibwa ky'emibiri gyabwe bokka na bokka, kubanga amazima ga Katonda baagawaanyisaamu obulimba ne basinzanga ne baweerezanga ekitonde okusinga omutonzi eyeebazibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Olwabirimu 6 Katonda kyeyava abawaayo eri okukwatibwa okw'ensonyi kubanga abakazi baabwe baawaanyisa ekikolwa kyabwe eky'obuzaaliranwa ne bakifuula ekitali kya buzaaliranwa, era n'abasajja bwe batyo bwe baaleka ekikolwa eky'omukazi eky'obuzaaliranwa ne beebakanga mu kwegomba kwabwe bokka na bokka. Simanyi okitegedde? Kasita okyusa entonda engeri Katonda gye yatondamu, ekyo oba okoze kivve, ekyo Katonda takikkiriza, ekyo Katonda takyagala. N'olwekyo basajja mmwe njagala kubategeeza, mmwe basiraamu mmwe be ŋŋamba, temugenda kutukwata mututwale mu mpisa ey'obugwagwa bw'Abawarabu. Temujja kukikola kubanga ne bwe tusoma mu byafaayo ebisiyaga bitandikira eyo. Kati olunaava nga mutugamba nti Allah akkiriza ebisiyaga era tugoberere, muwakanya mutya okufukamira ate ne mukkiriza ebikolwa eby'ekigwagwa eby'ekigwenyufu? Kisoboka kitya?